The problem, you want to be disappointed, but NBS will disappoint you. Kugamba lero ono yagadde mbere nga mvako buvi kwata omusajja yagala fira mufire Kenzo. NBS ekola debate ekameya akantu ebenga ne NBS eyitawo yakoze Kampala debate ne baleta omwagala w'abangi kati owe Kampala Luzi yasudde comedy store buli yagala ebisesa comedy Luzi kati comedian Luzi certified Luzi oyinza obutaseka. Do not first Luzi was good naye kati is losing it because I said kayinganya nzikiza ebogera mbwa bikakolera government antu waliwo jogera egamba naye sibikiza naye nabyayogera waliwo jogera egamba a master of all trades but a jack of all trades but a master at none. Ye Luzi mu kusooka nga yogera ebintu ng'olaba ennaku zino bayise Luzi minsa kabanda abaddewo teyazze omukyala wala abakyala abazzaawo abaagala ekya ne Moses Muhanji yakamala okuwa endoosingibwa Nina Rose akavidio kali kakadde kebale awonja kujjawo video Nina Rose yali nkadde kale NBS ekola debate NUP Bongo yati abaddeyo enyale minsa yati abaddeyo yabadde ta still debate ekisookera ddala nakola tweet ya amasharo munze nagambera ku exoko eno jembera mu TikTok nga mwevuma mwewemula fitubereri nga twolesa bongo na challenge nga NBS eyo TV ekasoze eyo they are egocentric self-centered and arrogant and bategedde ki self-centered beyagaliza po kabuli kamu kali badde kaabwe buli kamu kali badde kwaba abasajja nawalika tweet yino yagenda mu bantu emitwalo 8 ndiye kimwogeza bwavu ndi mwavu kyo kituufu pa kusente gwayogera mpa kusente nja kusirika mpa kusente gwayasama naboga okoze munga ankobula ankobula tusasirako obulumi manyika kajja atulabira mukomera naliyo teri wifi yagula TV ne kazirozeeko baga yajiwomeza bula kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri olaba debate ya NBS eyo NBS is trying to create content ekola kantu yes badda mufe bali basalo eri mu creating a content wayo wokutunda ina afro mobile yayo wali osasula abantu sende meka buli mwezi wa buli week okitegeera eri mu content business it wants to use abantu abala as props okitegeera bakozesebwe to contribute to their content in this guise of a national debate. It isn't a national debate. The national debate is at parliament. Abantu bangi bo balowooza mu dagaali yaffe ery'obutonde okuvedda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum agati nakalemba omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno.
mwamuwulira bwe muti nasensera naziba konkona kakati agusa mu lugogo kwitetovu nga 2 mu Novemba King Saha live in concert emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya bilioni 3 nga 2 Novemba King Saha ali mukono Sawa Gardens ate nga 23 kyotera mu kisaawe King Saha nanyini mavoko Afrima Rising Star Award winner oweddubuuza bajjala lye baagala 2 azamazeeko King Saha The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening ya Oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Tagwa subscribe yakadeka seko benga ofuna each and every notification every time that we upload. Nze Shalom Haddad Kawes abateke nje friends of Shalom Vurumula Saturday ja tuli Kevina. Emeza milioni emu itufa kumeza mitwala 5 tenka saa 12 egenda kunyumirwa buli YouTuber yenna eyatadduka ne ku Shalom 256 wali n'abayimbi mikwano gyaffe mpola buli lwakuna mbanye Frank Ntambi when Barukeza da Jagana soka batondera abantu show yaffe ya last week it was bombarded last week lwokuna netagwayo teyagwaye yaffe show yakola ya one on one show yakola bulungi tunyembeleka wakati Ntambi oyagala kamera Ntambi oyagala kamera content abantu bamutegeere nze sabo manyi okuba winter Ntambi oyagala kamera winter wange Ntambi oyagala kamera tumamala yo content era ngenda kushowinga Shalom Hub Media Shalom Media Hub ngenda gisowa abagwiddero ni cake ne Frank Ntambi happy birthday Loni second producer affe we had fun nakule so yawo iri bekyo saa 8 nganjiri bachi ebite ekiro ne kabaka yetik akole so lyawo giragira bwocho kudeyo ku machacho wala gega yono soda gwene mu kunywa nensikamu ne ngasi jja malako nensikamu pola namazeeko mwakatekati wala vuga wenzirewa kasambera mu bala kanko kola wenti bajjajja baboogera jajja baboogera ne tudduka mu video sameka nze buli mu yandese buli mu beddagenanga mugamba silver one ne birthday boy rodi nangamba Ntambi ngenda nemuga genda kati kapa zo nembwa kapa nembwa bye bisigala yewaka kati nganya abiriko yekuuma kapa emu yefumbiza kapa yo yagende kala eri nayo nenjigaba yali eri lubuto nenfuna endala enjeru orange kati najigoba nenfuna enjeru nenfuna nembwa oba kikusumba kubanga twena muntu akweralikiriza mbudde waka kanga kye kikusumbuwa ekyo azo zineralikiriza zenzira yokusanga wate zayo nonye waka laga nendekawo luli sente neziziruma ebyadala sente kana zineralikiriza nalekayo mutwalo bajali nkaaga neziziruma emitwalo nkaka ngozireke dani ngaziya ku meza binga wo manyi oteresekawo neziziruma nenga chochogera kubanga bali we bali nengamba balagembo leka sente kameze emitwalo nkaaga oba nengamba itsoke murume bazitwale murume tewefira okusenga omukazi ozibba ozirya mbwezo saga bwakapaye bakazibo mukama wange Frank Ntambi onaku ebwakeredde onaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 nga obiwo mukwano gwo banganya okuddamu kimuyita nti bajja kumbuusa busoba nange saasoma kekisa yagamba nti muyite buyisi Semukenzo semutolo kyeki ye simukazi wese nyamuto mchala emne ya Dani opposed kati NRM yalesa akantu ako akano opposed nabye ne Daudi Kabanda nga nyagala kujja balance okuba epiri mu popular zone ya mwesimbiye it is okay bajje bano opposed basano opposed fewe tuli sibafaako mukwano gwo Eddy Kenzo mukwano gwange banetereze ebintu naabwe
Ntambi tosato bamwenkanya Kenzo adde mukwano gwo omuntu akulira nkosinga tunye ku show nakubire simu ne mwogera taba mukwano twemanyi bwemanya si mukwano gwange naawe yavudde n'agamba mwe foot soldier yep mugende empola ate malaga walampa nnyo bantu Kenzo batandika people power nakuba n'ennyimba nga system volongoto ezaakola obulungi mu bantu yakatwala nga mwerijja ku kiringa bonokera gwe wa NRM kadero mpya ne werijja kwa mama mbabazi nagamba nogamba nti NUP tekyali popular si amaanyi era gaji kuba kalulu kati nga olaba nti ne Grammys zikyali popular omutima nazo byogwo zinominatinga ennyimba enjabayaba nedda Grammys are no longer popular. Ntambi nedda. Not if no Ntambi. I don't want you to go personal Ntambi. Did he go personal when he said nope is not popular? So should we use the same? That no, also Grammys are not popular. I want he also went personal. I want us to be objective. Was he objective when he said objective? Was Semutoro objective when he uttered that nonsense? Grammys are not popular because also he said nope is not popular. No. So we have to use the same measures. No, Ntambi. Ntambi be objective. Was he when he's objective, we shall be objective. When he says trash, we shall say the same trash. Ntambi, you're going personal. He went also personal. He also attacks the struggle. When he uses the same measures, we shall use the same. When he utters stupidity, we shall also become stupid. You cannot start with Grammys is really popular. Yes, because how they are nominating us such a song which everyone doesn't know, even in his home country. Such as Zagwa. They are no longer popular. The Grammys we had yes, the World Cup for artists has come, the cream de la cream of songs, and we have hope and use this song, the battle demo, and you tell me that Grammys are still popular. So let us use the same measures. He said NUP is no longer popular. I'm saying the same. Grammys are also no longer popular. If they nominate such a lousy song that is nowhere, anywhere, even if you ask, do you know that song, you man who is going the border guy, the hope and useless, hope and love. Hope and love, do you know it? You come and sing for us. Come and sing for me. Hope and love. Come. Jangu mukamera jangu. Come. Tufinye wanagendo swaza Ntambi. Yes, Ntambi oyasama nnyo. Definitely. Sing for me. Akayimba ka hope and love okamanyi. Kamanyi naye sikategeera. Kategera. Ani akayimba. Bobi Brown yomanyi. Ye yakayimba omanyi Bobi Brown. Yayimba hope and love. Okamanyi? Kamanyi. Eddy Kenzo omanyi. Eddy Kenzo yomanyi. Yagenze ko mu Grammy. Mpulidde yagenze ko mu. Kayimba ki? Sinawa kategeera bulungi naye Justin. Pamazinabe. Go and bring that water. Get your time Leta nabenga. Leta nabe chingamba. That is omuyimbi wange King Jangu nabe. Omuyimbi wa King Sa. Jangu nabe. Ono bayencha. Ekasoka nabe munga. Sesoko nabe. Leta amazi. Ndambya nabe. Now, when we tell you that Grammys are no longer popular, this is what we mean. King Sa. Oshtegera. Na best vibes. Omanyi best vibes. Best vibe mumanyi. Mbaya kayimba ke. Kalafu nesikajuki. Kayimbe omukwanya gwo gunyonyogera. Tuva bikaseera mbanse. Omwana kyakoze kimala. Ati nkwadde tiketi ya King Sa ya VIP. Ogenda kuyingira. Beera awo olumala. So, kwala King Sa encha. So, webale nnyo nabye mu ngalo. That Grammys are no longer popular. Nagamba abantu Grammys twalenga World Cup. Zisalawo. The epitome. Balondo. The awards. The epitome for any artist. Nesoko onyo Ntambi oyina obusungu. Si busungu. Oyina obusungu. The man alisagala muntu anja samira waliwo kirisa ekyekiwata kikomeno mu mugongo ekyekiwalato. Kyatera okusindika. Ntambi ayogerera Kenzo kuba basoma bona Ntambi yetalina waali ekyekiwalato. Ona kwa live natuvuma. Ekyo. Katugambe ne Kenzo naye taddamu kubera ku Bobi bali mu level emu. Soko onye swagala Ntambi oyina obusungu so kakane. Ntambi I want us to be njaka shantu very objective Tuweza kukwata Grammy ya mnu n'ogivulunga bwotyo. Kenzo ya rutankudde. Omwana agambye akayimba ka Hope and Love ka Bobi Brown. Zaawunga naba mu ngalo. Nzikakkanye taata nziremu njogera. Kata oddamu okakkanyemu at least. So abantu munansaasira. Bikususeeko leero totera bwotyo. Totera bankolayo. Yes. Munansaasira naye Shalom, when we come on these media platforms you give us,
and we critique. Some of the critique we say, tegenda kubeera kwa advantage ya muntu. And do you know what they resort to? Kuvuma. Blackmail. They blackmail us, ne batuvuma, ne bagamba tusasulwa. Tukakanye. Waliwo yagamba Ntambi oli ku preroro y'omuyimbi omukakanye ya Semutoro. Okitegeera. But then, when someone comes out and utter such a stupid, a useless, an idiotic utterance like that, how do you want me to treat it? Really? How do you? Because wogamba nti no, NUP eri very unpopular, era bajje ba consulting enze omukuba agitandikawo. Then I also say, okay, it is okay, but also the Grammys are very unpopular. Okutuka mukaseera kano nga they've nominated you, but even in your home country, no one knows the song gye banominate kabere manager we namudeyaringa nga nyimbire mu verse oba chorus. Manager better. Nga tebe simumanyi linnya lye, zimanyi musajja wa kiwata kimukomeno mu matako. Banange. Ntambi lero ng'oli mukambwe. Yes, I will say words as they are. Kuba kyammanyiira. Kyammanyiira. Kati bano tugenda kubambalira bwambalizi. We've been very, very polite. Nenze kali manja beta yanvume ekirimi nemi mwana yegogenza atota musibu. Tewali buzibu. We are going to be very hard, very harsh, very cruel, very ruthless to those abo. Huh? Because the man teyajja to counter the argument I brought. Okitegeera. You are resorting to blackmail, and you expect me every time I come in the camera mbere the polite Ntambi bambi Ntambi neba muvuma musajja mukakamu obukakamu bugenda koma ku bantu abamu ebyo ibulake byakedde kuwandiika ko post ogirabye akuwandiise wenaga esawo noddayo mu komera tewali buzibu tanzijayo ogwedde yanzijayo kati wengenda mu komera tanzijayo it is very okay obo kitegeera kakati abantu abali mukomera babali yosi bantu bali bakano Dr. Kanokiza tebaliyo aweziyawezezza omwaka. Yes, so newemberanga ngenda kuddayo encha n'olulala so be it oguberanga gwe guno omulimu nga tugenda kuvayo abantu banabire mu maaso tubagambe amazima nga we gali nga bagenda ku resorting nga bagenda bakozesa system batutwaleyo makomera tujja vaayo savaayo omusajja yena bebize zino challenges tubeera musebo era nze kati tukyasobola kuddamu kundisa komera abalaba gwa bigo ku stage nga bakola mu makomera ge professional hazards zibaboda wajja ku luguudo tamanyi kiba kigenda kuddako oba kitegeera ono omuntu ali olubuto wagenda mu ssanyu okuza atamanya okiteka kati tukyasobola kuddamu kuntisa nti oyagenda mu komera woba osobola okunzizaayo ngonzizaayo era nga nfojinga my way out nza atagenda kubeera nga mzise muntu mbumada prison kulya mu nsiru kwe prison inti rape defilement ejiri criminal naye omumwa capital offenses because sisobola zikola mpozi danga bazitaddeko buteesi naye mbo okwogera obwogezo lyantwalayo because byenjogedde bimuyingidde mu skin. It is very okay, let them do whatever they want to do banzezeeyo kale olw'ebyo. So my brother Ibrahim Mukasa, it is very okay. Mbadde sina bisoma simugoberera simumanyi birabye bakedde wali wakedde bimpereza waberanga yogedde bwatu Ibrahim Mukasa, it is very okay. Okitegeera nze simuinako buzibu yona gyali mwagaliza birungi yona gyali era kansubire bimutambulira bulungi, but I would think is comment section ye mulamudde comment nsomyeko nga you know and I think byakubanga bimutambulira bulungi tyani badenga malabudde nnyo kufa beyalike ne Uganda. I told one of the people badde mu comment yes of course nti bannafu abali ebwerwawo you know womanyira omuntu nti no there is something wrong ekitambula bulungi ng'obudde obusinga bumala ku social media ate kubiri mu Uganda gye yafa kubiri mu Uganda nze shalom musinga mukama mala nanzija mu Uganda nimba ngenze Southern Sudan wano oba ngenze Kenya wa Tanzania mambuka ga Sudan mbeera kubyeyo because I'm an adventurous person okutambula kulala okudda kunyumya ngende ndabe ebyeyo mbeereyo we nakomawo oba after 2 years otunyumize yes emmere yaabwe yeri ate nga nfa ku Bantambi abali eno there is something wrong to some of our people oba bawadde baka bwe yadde yetisse it is okay waba yabwetisse bwatuuse but at least abantu bamugambye ekituufu and that man simuinako buzibu. My brother Ibrahim Mukasa, I don't have any problem with you. You were here, you did what you had to do. We were watching it, you were there up. You did what you had to do. And we respect that. You left a legacy. So Chireke, when I saw it there, yes, Chaita Chireke. Lekabali wano, but taking on the course, Jawaleka. Chenali suwide. But without losing a substance. Yes, without losing a substance, Shalom. But the government is in Narekedao. Okuddamu okutreatinga abantu abasiru n'amagezi. Omusiru njamu treating sabusiru.
ayogera ebyekisiru nja kwogera ebyekisiru tulabe ani asinga kwogera ebyekisiru ebisembayo because togenda kumala saliva yo oyogera ebyamagezi olinga ayogera byakisiru katogera ebyekisiru tulabe asinga kwogera ebyekisiru bijja mu byamagezi someone nga ali constructive someone nga asobola okubattlinga byoyogedde then now it is a healthy debate but it can't be a healthy debate olinga ayogera byakisiru ngo oyogera byamagezi obo kitegeera sobola bantandikiddawo nti oli waavaayo nabeeranga undermining struggle y'omusajja gyazimbye n'agiyisaamu olugaayo naffe tugenda kuyisa olugaayo mu mirimu gye tugenda kuyisa emigaayo mu mirimu gyo Kenzo and sagala ate mufune sympathy eyo banaye Ntambi omusajja amuli bulala banaye yali mulese oli amulese ye gwabadde ayogerako that is question number 1 bagamba kyenkola munnange sagala bakinkole Kenzo buli abadde nga ajjayogera ku mirimu gye ekitatuukiridde kuva 2010 emeka abadde kuva dda atatuukiridde definitely mubadde obuwaya obuwedde nenga abantu bagumye wabeerawo n'ogamba ono muntu waffe katumubembeekereze nenga si yatuukiridde is a fraud mu creative gyalimu nenga mugumye nzaza kugamba omuntu gw'abaani ekifo kya presidential advisor on creative bweta fraud kati ndetera list y'aba presidential advisors abasembyeyo mu myaka ena omuko omulabe oba batuukiridde olabe nawe ojja kulaba mu ebituli ogambe okay no system now this is the new normal versus the John Assassins the abali bas presidential advisors there is something wrong in this country so tosobola kuleta that position then omuntu omukineko the someone kuba musajja gwe ogamba mbu emyaka gyamaze kuva sima 2010 nga bagatta buwaya gaya ana BET ana za Fulima buwaya ana Nickelodeon yakakyuni kati ngenda ku example lwaki me I think eno ndowooza yange everything has been unpopular opinion yeyo it is very unpopular mu parliament bagiyita minority report yes you will attack me the way you want oja kusindika bagunizi bo banfume mu comment section kati shalo muzembera ku X ebiseera ebisinga TikTok omala ninaku ennyuma nyine handle wange sibeerako ebya Ibrahim Kasagugo bingambi their platforms zesikyabera nnyo kumalirako budde mbera nyeri ku X kubanga wabera sabuli agala okuliply Ntambi X genda ku X awajabiraba naye gwa TikTok Facebook sisobola sibiraba ne gwe kenyini handle wange omumanyi handle linga TikTok anoja gamba nga tulaba videos zo sinza achachibuza abera musimu ne nali mu komera yalinga active atenge etambula naye nga atoli mu komera so if you want to rebuttal genda ku X eyo byabwongo wano olina okujja nongo olidde kuba nade nste Salvador Migua ejo ne mugamba soko nnyo ku mazzi abasawo bagambye oli mulwadde akatago Salvador ate yakoze ekyo nja kuddira yaawo so eyo jendi now everything on this man has been a fraud but nedda Ntambi nedda sikyalosi twasn't a fraud Ntambi katika nkujireyo it wasn't katika njene statistic omuntu wamuwato mwagala ne Shalom obuzibu wenna n'abantu omusajja azasesemi he has vomited no kweyo baba gitandikawo eri unpopular ebyo bisesemi katika tubimulisa ebisesemi ebi now lwaki everything has been a fraud on that man tunuulira jane ey'abantu babadde nga ajja competinga nabo mu music ku accolades zeze zawaggulu ezimalayo ono twagamba kale mu Uganda bannaffe abalesi munaye bo tebalina bye bayimba munaffe yafuna zi connections n'abeera nominated n'ezimu n'akola ki naziwangu naye Shalom n'obeera olina business ebeerako progression it progresses n'ogamba natandika n'emiti gya sabbuuni ena okitegeera kati amasa gajjula it progresses webale nnyo natandika ne fridge eno eya kijji kimu kakati fridge mugiraba eriwo balita abiri za juice webale nnyo wabeerawo progress anything that lacks progress omanya waliwo obuzibu kubaita okukona stagnant si makona wadde naye yakona naye okona kati makona akoze eki wabeerawo straight bullets zirina okukwata omuntu oba okitegeera yes ngenda kutunuliza abantu for example abali mu category naye esembyeyo eno tuba tugendamu eya Grammy abalimu versus him yes nkulage how unpopular the Grammys are from grace to grass ndiziri ku ttaka Grammys ne luli twali wano bana linani ne muletera
abayimbi abenjawulo bavuddeyo nga bagamba temudda muna nominating mu awards byammwe nga Grammy. Yes. Wali abayimbi abagana Grammy. Kanye West, Eminem yavaayo, Jay-Z yavaayo, in fact bamaze bumwa consolation wano bawa Beyonce. Wali oli guy omulala yani not Jadena. There is another guy bavudde ngayo. Nanga temundeka mu Grammy zamu. Yes. Ona nejoko omwana uya agoberera. Obo kitegeera. Tugende mu list nti mulimu Davido mu category. Kenzo mwali. Mulimu Davido. Mwali. Mulimu Bana. Mwali. Wizkid yo mwali. Katugende kwa baba let us 0 on those. Or even Ira Star. Ira Star yakajja tudde kubali. Katudde kubali. Nenja muleeta mu lwaki. Ndiko kibata progress. Okitegeera. Abasajja bana abasatu kale. Abasajja bafe babaddenga abisana nabo ku accolades ezimu za awards ezimu nga nezimu munaye n'engeri gyaziwangamu tutamanyi. Baje bamulonda. Kituufu bebali nnyo mulonda ne bano bamutuyambe bakole ki? Bamulonde munnaffe. Naye abasajja bano Shalom mbadde ndi mukukebera wano. Leo nage kanze ne bwino. Njagala omukulu oyo. Just atuyambe buyambi. Ngeri gyali popular ennyo. Because popularity nga ne music gokola dala wa joyo ali distributed each and everywhere. Kitegeeza even ofunayo ko na ku bookings outside your country. Is it international? It's international. When you are the headliner bakuzina nti Airtel ye Gabon yetegese tambia Samira muri nojja ne bagamba tulinayo omuyimbi okuva Uganda jabugumirize kisaawo yasoka okajenaliza webale nokwata video notukubya lotele Uganda live in Gabon nchukubye. But when you are not the headliner, yaide nyinga kenne kalagwa. Kale yebale nnyo. Kashiranga show ya King Sahencha nga musajja yange best vibes. Kwa yagenda kuyimba. Era abantu bagenda mukubira engalo. Akwatayo obuntu awo. Alumala twewanire kabe mikyana. Agambe kye nakola lugogo kushoje nategeka. Okitegeera. Ayinotegeka ye. Ye Kenzo bwatyo wadakola. Agenda ku shares iri eri najja nagattirako obubuhe okitegeera ati ekigenda okunvumya ekyo bakuvume Shalom bakuvuma ebigambo tebitta fe batuvumye ne bakuvuma wanda example ya best vibes ennungi agenda kuyimba nga King Sata nakujja abugumiriza abantu ati abukwata awereze mikyana namutamba agambe nze nakubye lugogo Uganda lero nanjirina kumbe best vibes ade kukivulu kyakwe bulala obo kitegeera kati kye mpadde kubuuza nze njagala abeerewo mu Uganda omu bw'ati for the last 2 years or 3 years after COVID andeetereyo bookings z'omusajja oyo eza Kenzo mu Europe for example togera ku Europe nti bano badabisana naye katugeze Wizkid yakava ku O2 Arena agikubye emirundi 3 David adene tour bana boy ya headlining O2 Arena mu 2021 ku Space Drift Arena tour okitegeera David onaselinga out O2 Arena mu January 2019 awo naona Wizkid nakuba O2 Arena Serena yebale nnyo kubanga ne Mickey Wine yagimusinze so yes ambi awalanye nnyo nkubulira ge mazima Mickey Wine yasinze Kenzo Serena yafuna bali bandi amanta byane obusungu bwe asa busungu nkubulira mazima Surubado oyo mumanyi ba Serena yasinze Kenzo kati today eri ku Europe kakati watugende Paris Bufaransa nenda katukire mu America wano omanyi bata Madison Square Gardens yemu kuzisinga akasajja kaji nafu ya kabana bo Kenzo agikuba ate wa pose yakuba Kevin Gardens twatogera ku Madison Square Gardens abafe obo kitegeera so omusajja headlining Madison Square Garden e New York City abana April 2020 mu one night in space nga tickets ziri ku esemba yo obutono ngeri ku dollars 18 ticket ya lice definitely 18 bana boy najuze kisaawe kyonna Madison Square nga nabamu ku bayimbi mu America ba rappers tubafuna nko mukisa kuba Madison Square abasinga yes Kenzo gwa bisana yemu mu category yemu obo kitegeera watugenda wano ku Wizkidayo mu North America leg for his More Love Less Ego tour nakuba Houston mu Toyota Center nakuba Dallas nakuba Miami nakuba Philadelphia nakuba Washington DC nakuba Brooklyn nakuba Boston nakuba Seattle nakuba San Francisco nga abantu bajjula nga abantu kasambu ku mutwalo gumu n'ekitundu be babera mu shows Kenzo yali mu following ebiseera ebyo ati kati ngatuleetera that is the challenge I've put you're challenging Kenzo yes obo kitegeera kakati bano
bavuganya nabo olaba nga there is what? Progress. There is progress. In terms of the music, gwe bayimba omulaba nti abuna. Hey, no Kenzo abuna. Antu katugende mpola. Tewali buzibu. Tewali buzibu. Kati kangambe music wa Kenzo simumanyi. Kangambe simumanyi. Kangambe kwangende kuwa bano. Nti Wizkid yakuba album ne kuvaako ennyimba ne zibeera distributed ewabe mu Nigeria, mu region ya West Africa yonna, ku continent kwonna, Bulaaya, Oceania, Asia, North America, Central America, South America, wonna bagenda okuwona oluyimba lw'omusajja eryaddala nga lutuukiriza all the metrics zosobola okubeera ng'okola ki ng'oyogera nga wagenda okukuba kyovola abantu baba bagenda okukuba zi otu abantu bajjula because music abunye bamumanyi distributed everywhere bamumanyi nti aba alina obusobozi obukola headline show nga si buwaya nti kojja Kimbo watongoza eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ategese she wankulukuku ate nze mukuwa examples nti bano balaba tour olubeda nga European tour nti agenze Helsinki, agenze Copenhagen, agenze Sofia e Bulgaria, agenze Paris e Bufaransa, abadde London okitegeera ng'olaba music abantu baleta mu kisaawe sigamba Nigeria ntokubede ku Royal Regency Hotel e Bungereza abanya Uganda bano olaba ngolengera aba Germany nolengera aba Faransa nolengera abachi. That is the progress I'm trying to you're talking about. Kati owafu okubera nti nno ali wano naffe myaka gino esatu atubidde. There is something wrong. There is something wrong. No bagenze mu katalogo ye no gamba kale tujjayo luyimba kyo lusobola okubera nga luyinza okubanga lubunye wonna bayimba kigambo ku kigambo okitegeera lukoze ebyama wano lukoze ebyanaggwano ngeza babana boy we tuziraba okitegeera there is something wrong. There is something wrong. So if you're nominated mu categories people will raise bajja kubuuza ebibuuzo ajidde waatya okutta omwana asinya wano okutadde mpepa ya GP bajja kubuuza ebibuuzo abantu azatya. And then when we ask those questions Ntambi is a hater alemedde ku munne Ntambi ekimusumbu wa bwavu kati balinayo ekyo ekyobwavu Ntambi ze failure mu bulamu because they cannot answer the questions you've asked. Otubera nga tuli mu parliament oli naleta ekiteeso ne bakikubaganyako tidagenda gamba naye alozi yasamukasa akirese musajja mumpi nnyo ali bwati nedda mubere ku substance ebago lyalese ku panels kuwanyisiganya birowoozo tokola live kuvuma Ntambi nese ekirowoozo kyange Shalom akichallenge nze sigenda kuddawo Shalom oyo nno andi bulala laberere tubere ku substance challenging abagizi b'abayimbi baffe tubere ku substance when you bring out Jola afulumiza album eganya okutunda okyogerako oyo mwavu oyo kino oyo kiri oyo kino nga bavuma naye nga teri muntu akuchallenge nze Shalom muntu annyo era respecting annyo muntu an challenging nga wano wengambye nti bane Wizkid abadda akubye New York nakubana kuba nga bantu bali webatinba njagala oli agambe Ntambi abadde alimba bannange ne Kenzo abadde na waimbi Wizkid tali nyanko na New York Ntambi alimba in fact ono waffe abaddeyo akuwe Philadelphia nakuba kisawe bwe nakola bwati music wo musajja atambudde bwati abadde distributed bwati endorsements azifunye mu companies ezeja nga Coca-Cola nga Luddawa nga obo kitegera afunye record deals tebajja kugendayo bajja gamba Ntambi ze hater Ntambi mwavu Ntambi munaku Ntambi asasuddwa Kenzo ya mumma sente those are clichés nabimanyira nze njagala muntu ne mu challenging naye ogenda mu byekisiru njagenda mu byekisiru nzatawe ngenda mu byekisiru bumaliza nina mukumira kubanga atawo nsukkawo abantu kye batamanyi nekomako bwekomi nze kasotwala mu bisoote betulwaniremu mukama wange tulwana paka gwe n'owulira obusunga toni kyosobola kunkola ng'olina kuntwala mu kkomera nga nawo tonsobolawo mu byamagezi nkulemesezaawo mu byekisiru nkukubiddewo ng'olina kukola ki genda kabalagala n'ofayiringa awo kesi n'etambula agendeyo alimandingibwe nga nkufuukidde ekibawalula wona musifia ze bagala mbakuba Shalom twalwana naawe totya muntu kuliso wano just tulokose bulokosi kugamba leka tuberemu akobuntu abasajja tubaddire kya Kenzo gamba yakapapa simutuufu Kenzo abako nakamba ka system volongoto akavumirira fuge B simutuufu olw'ensonga Shalom kati wali nvuddewo ewuwe mulekedde ebibuuzo ebyokuddamu luno olutalo lwa social media kasito yasamya akamwa kasito yogera kasito yasamya akamwa kasito bikula akamwa kasito yasamya akamwa n'osesema tujja kubisa ebisesema kasito yogera bino byange social media
kasito yasamye akamwa n'osesema n'asesema nga we yasesemye tujja mulisa ebisesemye Kenzo tyasesemye yabadde ayogera kati ziza kugamba and to anyone kabeerenze Ntambi kasitanja samye akamwa I expect okundisa ebisesemye kyola fe twamanyiira olina kukolera live yes ngenda kuddawo anti badde pa disclaimer okitegeera ye nga we yayasemiza akamwa n'asasemera NUP akkiriza tumusesemere kachola nakyagadde nnyo manye bulijjo waliwo nyagamba naye omuntu gwe baliko nga yabeera asirise naye omuntu gwe baliko nga tayogera kati yayasamiza akamwa agumi akomewo akasamye tumusesemere twesesemere tweboogere yes tulabasengo boga oyogera ebyekisiru tujja kwogera ebyekisiru oyogera ebyamagezi tujja kwogera ebyamagezi awo wona tukubawo so sagala balete kaadi eyo ya sympathy pana musajja wattu bambi papa bambi nedda yayasamiza akamwa wembera nga Ntambi ekinjogeza ku musajja oyo bwavu tetuli mu ligi yemu yali mu ligi yemu ne Bobi Wine alaba ali mu ligi yemu nayo kumwogerako otuba tugenda ko esa parameter tetwogera ku bantu batusinga asinga kikyagulanye obo kitegera so Grammy nomination so ekyo kibeera kifu tupaka ine eri wanga yasinga mu hip hop tombulira bu nomination yobo na award nayo kasia tebuli mu naawe bine kati wabadozi zibadde wano ku Serena nawe nengiri gye bazonda mozi manyi sometimes okitegeera ogende omanyi wangu dedda ebyo ne bagamba twagala tukuwa wado yo performingireko obo kitegeera nzingaza Shalom 256 ebyo tebi creating a legacy so wabanga talina kyasinga Bobi Wine naye nga amwogerako akkiriza naffe basinga kwa tukiriza Eddy Kenzo atusinga tumuogereko on behalf of tofola badanyumiddwa nnyo nga ayogedde ku Kyagulanyi nga mukkakanya kitegeeza naffe tulina mukkakanya akkiriza agume abazungu bagamba what is good for the goose has to be good for the gander ganda kya Luganda aha goose siye mbata ku mazi ate ganda inayo tunyonyi what is good for goose has to be good for gander je biganda okimanyi amanyi baganda boys so kati eyo nvuddeyo mu bisesemye ebyo kati kanzire kambere soba wano kigambo ky'ebisesemye kinene anti n'abaganda bagamba ekitwazo omugagga sesema ntula jibisesemi bitubuga ebintu omubiri gwe tebi accept nza kubera mu system bifulumya kanange bifulumize ebichamu ebichafu netuddeyo kwali ku substance kakati Shalom njagala nza wingule bayungula bonna nze wayungula 10 nkwata ye ozacho oli samuddamu wecho wata kimuli eno mugongo njagala nkwata ono boss wono mubuze ebibuzo omanyi Ntambi oyo musasira bwegase ku myaka 8 gyolina banange nawo manijinga muyimbi olebedwa Shalom katuddeyo ku mulamu naye nga kituufu Kenzo yatandika people power ase yagitandika people power is a grassroots movement eyatandika nga Robert Kyagulanyi Center agenze mu parliament nkubulira enzija ya people power wejja agenze mu parliament nga namunigina independent agenda mu parliament nga namunigina atesa oba representing ebimu ku bintu abantu bakola ki bakiriza mbye baagala mu bimu ku byo obubonero obwo bwalaga the movement yali mukubera nga creating nga example growing organically mwe mwali ekiteso kyali alese kya OTT okujjawo musolo ku social media njagala Shalom tubere benkanya abantu abakirira nga bekutte emikono webati Eddy Kenzo yaliko waliko Epas Bobi Wine ne Salvador ne Dan Magic ne Raymond Mujuni ne Joro Senyonyi ne Kyagulanyi nebe nizo banabe nirabidda bana Kenzo teyakola ki teyaliko alika ali bweru yebale anti nkulaga engeri yatandika mu bagitandika by osmosis sikitegeero musajja oyo ate Kenzo entegeera ye yebi Ntambi soko onyo kireke ekyo nyo kireke Ntambi nyo kireke ya Lusuru lwaki Ntambi kireke ekyo waliwo omanyi Shalom buli muntu ali gifted differently omu ku bantu abakyasenza okuba abayiiya mu nsi the greatest of all time amita Michael Jackson MJ he's on everyone's list as their greatest of all times but he was one of the worst speakers and one of the worst people nga ayogedde nga talina kyategeera we are talking about someone who never even knew Mike Tyson nga yali ku Helm what Tyson nagenda mu show Michael Jackson ku Serena yewaabwe nagenda backstage ambuuzeko nambuuza huwa nga tamulabanga nako nga tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga ye wamala okuyimba yeddira ye mu Neverland gye yabeeranga n'abeera n'obwana obuto
Naza nyanga Peter Pan. Ekije ekyo. Yeah, he teach kids in the wrong places. Gano oluzo lwadege lwebayita Herito Lavi. Okitegeera. Kakati naye nga mukuyiya wano teri amusinga nakinku MJ. Okitegeera. So abantu abera gifted different. Waliwo omuntu nga ye mukuyimba mulungi. Mukuzina mulungi. Mugatta obuwaya ga munaffe mulungi. Nete kitegeeza ekyo gatta ya kinene. Simanyi yali mukundoga. Kama ekyo gatta obuwaya kinene muko. Asoke nywemu. Shalom. Buli muntu kyembadde ngeza kugamba nti oba ne field gy'okola ki gy'omanyi. Where you specialize in. Definitely nga amagezi go n'amaanyi go gekakola ki. Wogatadde. Kyova olaba nti Sseggona asobola okubeera nga mulungi mu mateeka. N'ate mu kwogera public speaking. N'ebyo ng'abisobola naye nga tasobola genda ku stage kola kyawalukagga. And the reverse is true. Ba Andrew Mwenda boogera n'ensi n'ekola ki. Naye osobola omugamba akuyimbiremu oluyimba stanza emu nga tasobola. Naye nga wali mugezi. Kati ne munnaffe ono bino ebintu bino ebya day to day bulamu ebintu nga ebitambula bimuchallenginga. Ye muntu yakugamba nti oba ofunye nusu kasanvu. Saving. Osobola okusavinga akenda. N'olyako emitwalo ebiri. Byaliwo 2018 ka video kati gaya abantu. Byali byange AI yalieze. AI teyaliwo. Teyaliwo wakati nakusolo bajekwasa. AI teyaliwo niyo musajja sebo yatukonvince. Yakwata kutama tugezo okola 15. N'olyako ennya. No savinga kebbiri. Muntu yom kati ebyo ebintu bibi mu challenginga ebintu ebiri logical. Gamba nti protize byonyo zali nyebbe mpina lese ngula kulana. Yo. Protize zali nyebbe. Omwana oyo ebintu byamusumbu wanga nawe twaberanga erubiri. Ye musajja yafuna max 2 nga tafuna nko mu math naze timba walo nadduka ekisaawe kyonna ngalaba mawano. Kenzo yafuna 20 mu math nga tazifunanga ko yafunanga 10 9 kolo ku 20 ngalaba ze zisengayo obungi. Cause 20 ba pass 8. Ba pass 8? Mwenda. Guba mwenda. Omwenda kukoma kumeka. Nenga kuyema wano. Nga kuyema ki? Mawano. Nadduka ekisaawe kyonna nakimala ku 2 mukaaga. You going personal. Okay, kali kanzire yene. Ya tudde ya going personal. Mbadde de bantu bangi bagwo okubala. Mbadde de mukusigira ki tanto ina kudduka ngo ofunya 2. Nze nga wena funanga ensanvu nga pepa ndawo jijjayo ngamba mwana jinzigireyo nga nswala. Bajja zireta. Bazirete bayine nze nali kasazo naawe. Zinaba obi bange wona babuze how Ntambi was doing in class. Wasomanga mawulire kwa assembly. I was one of the most celebrated persons erubiri yao. In fact, definitely ninga ntuza abantu kakaaga nabanda banga nabana abatagala kusoma ngosero zibavayo ku lokutano. Bawulya mawulire ga Ntambi gasoma. Amawano gwa kasajja ka Wayne Balukeza. Kutulabira wano sebo. Nesigiri jo labayo alike motoka. So tongaya. So mbadde nyimukusigira kifaananyi kya muntu nti ebintu bimu muyabayaba mu ndowooza ebintu ebimu bimugwa kono alabika si handolinga show media katanjiga ebyo yabyogeredde ebyo yabyokoze eki so ebintu ebisira kya magezi just logic nebyo bibi mu challenge nga musajja wattu bambi n'omusaasira oba akyogedde fo kuzuukusa accountability mbakama abeeri ogenda kujjayo mbadde nimukuzimbira nti tumutegedde kati nombuza ekibuuzo people power yagitandika oti yagitandikawo nenkubulira engeri gye badde etandikawo mbadde nkubulira ku bimu ku byatandika people power because yatandika organically ku grassroots ngegende ekula tekyajja buzi mulundi gumu bwe baba nekimeruka okitegeera ne tugenda ku bintu bya by elections nkulutwalira by election ey'ebugiri ey'abasaalirwa Asman Kyagulanyi oyo uyagenda era ne basalira omujjukira we yajja wano ku TV n'agamba nti nze yaleeta ekigambo people power omwana aleta poster nga si kye kyaliko naye nga yali akola ki alimba bantu bangi abavuddeyo nga bagala aluwa be batandike mchali bugiri awo badde nyala Asmani basalirwa naye yavayo ko n'agamba ye founder Asmani basalirwa yagamba yataka people power waliwo n'omusajja omu Masaka agamba nsi yabalaga Kyagulanyi so bangi owekitiibwa kakati wetwava ebugiri netugenda ejjinja Paulo Mwiru ogoberera ebintu Ntambi otuva ejjinja ne tugenda was it Hoima before jawulira emiggo ejali emiyite Hoima we didn't win bakabba omukulu n'emiggo omukulu wa radio for muggo gwatabukira ddala wetwava okasano n'ayita omusajja Waduli tuli mu Arua nze njagala waberewo mu Uganda andaga a face of Eddy Kenzo in all those 4 I've talked about yali ayiza gwanga ng'ali bweru ayize gwanga people power ngazi baba tekomana oka mu Uganda wano yali nikalagwa nga asaka asakira banna Uganda mukwano gwaffe webali nyo tusakira yasaka ziberete
nagende Chuba wa Fidel Castro je yali family. Yeah, so aona there is no face of that man. Aona aluwa abantu abasinga ndowooza we bazuukukira. Musajja agenzeeyo tenga yo musajja bakikubye. Musajja bamukutte amutaddeko ejo obutujju amutaddeko ejo emmundu bajja kirawa. Ejenjaga biki byonna abantu bekalakasizza mu districts ezisinga mu ggwanga Uganda. That was the birth of zalibwa kwa people power mu ggwanga erya Uganda. Awo bano bannaffe bajja ne babuukira ekiwedde nga all the movement is in motion. It's moving. Natandika nayo okuba ennyimba. Maybe the contribution he did was okuba oluyimba lwa biwoobe tweyanzege ebiwoobe ne system volongoto byavaawo 2025 wano wetuli okubera nga aserving eri yakubira ennyimba ezo. I'm challenging him atubuulire nti mu luyimba lwange volongoto system n'ebiwoobe ebintu bye nayimbako omusajja yabitereeza tewakyali biwoobe tewakyasiba bantu rule of law ekola service delivery ekola impunity tekyaliwo mu ggwanga Uganda tewakyali biwoobe mu challenginga by logic atubuulire oba kitegeera. Now that is the problem we are having n'abantu abo bambi n'entegeera yaabwe ogisaasira okitegeera. Naye nabadde mu tulo n'enzu okuka n'eŋŋamba naye omusajja ono kyayogedde ebigambo bino mmanyize nfa nnyo ku the timing ebyaddala naye mu nnyumba gy'abadde tebibadde birungi tebibadde birungi. Omusajja Bebe Cool yajja n'amuwambako ekintu yali amaze okubulokinga abayimbi okubanga tebayimba walaba olutalo olwafuukuukaawo. Bebe Cool najja ne unstoppable ye n'akomyawo abantu ku stage bamayinja gye bali bastecha gye bali bafina basayaze gye bali bapazo gye bali bani gye bali webale nnyo okitegeera. Omusajja tugenda okulaba azze ayagala pima maanyi ge amaanyi ogapima kiwabuyi kimusinga amaanyi Kenzo gravita singa Kenzo amaanyi mu campaign gye bali awo tolaba bu video era ng'olumu ayagala kuyingirira ku nnyumba za Wabuyu ayingirire amubeereze beeseewo agala okuyimba sitalose n'abeera ng'ennyumba za gravita ze ziyimba mu video negobera mu nsi kitobadde obadde mu Shalom Health Services go and check awo naona ng'omusajja amaanyi talina. Lwaki ayambira kuza gravity nanti kati ekintu yakikwata eri energy performance oyo Wabuyu omumanyi Wabuyu challenge mu nkube n'obucupa ne bamukasukira nga challenge. Yes tubamupa bucupa buno bali bamwagala fujjo lya Wabuyu performance tukiyita the command of the crowd. Teriaji musinga Wabuyu wano mu Uganda erya Uganda teri asinga Wabuyu gravity tewali watu ku stage oyo Gerson muveeko naawe Gerson muveeko kalono yalowooza nti naye alinyanga asinga Gerson era Gerson natuka n'agamba kubanga oyo musujja agendangayo naye ng'asigala mu motoka nga tayimba era nga Gerson agamba muve mu motoka mujje mulaba amaanyi kuba mwagamba tulina amaanyi eno balijo ne baba bayimba ng'akudaalira Kenzo gravity tali kugalia Kenzo ngamba wano cha Bebe ali mu Bebe Cool yabakomyawo Kenzo yali yabayiwayo nti bote bayimba tutwale balijo no Bebe Cool n'alwana n'akola ki era abaddewo olutalo wakati w'abaana bagaggamera aba media ne Kenzo mu video badde ng'obulaba ngagamba ye wajja ku stage tebamukwata simanya ate kamiri kwekubira endulu tibateekayo Bebe Cool nammwe mulage crowd mukwate Kenzo abaana bateekayo video amazima nga wegali nti abantu baganya okukuba endulu baganya okukubira omuyimbi omwe engalo yateekayo byokka bwe babiteekayo nga tebabavuma nti babakola bubi lwaki tolina command nga baberenga Wabuyu okitera kuba amawulire kiso kya mbuzi wabaddewo olutalo awo munda awo okitegeera Bebe Cool yalaga gumite Bebe Cool is the de facto president of all Ugandan musicians. You can have the title that you're the president, but do you have the command to command the artists to believe in you? Bebe Cool without a title abayimbi bamuwuliramu bonna waba sanctioning nti mbagala ku Sky sawa 2 bajja sawe mu kitundu oyo Bebe Cool golaba. So wano mu Uganda you can have a title to go vice president wa Uganda nenga ku sanctioning esale abayisi tabayita ne badduka wano nenga sala ina title chimu government ya Uganda by higher obishtegera is just the senior presidential advisor simanyonu bichi nenga asobola ku sanctioning prime minister nadduka ngaafukamidde webale nnyo
kati ye bebe cool taina title nenga buli muyimbi wo mugamba nti bane bebe cool akwetaaga ajja kudduka addukira wagendeyo kabere miliyoni ajja gendayo kabere ali yani kaberani okitegeera ne Kenzo ne federation yenyini nyini kati singo damu nobala as it started and how it is tegena kuddamu kola federation and how it is now nolaba abaliwo abagitandika na kati sawa zina abaliwo nga bachoze ni blood really obo kitegeera bakoroba amasanda gana mesaje okulya fene. So now he wanted the country to divert from the real issue. Ajapo kinge bano bantambi bakube kibune biri byera bire nenga kibade kiri mu kumulya nga cancer. So Kenzo it was a diversion. Yeah, it's being diversionary because there is no way you're saying you have to get the point yokubira ekiso yasasemye na agamba nti NUP is unpopular tugende. The only reason, and I'm saying this without any fear of contradiction, why Kenzo bainanga buli sando genange ya mama solo nibatwalanga yenkota za matoke nga nyanya nibatwalayo enkoko segwanga n'embuzi zine zine ekirevu okubaza mama solo kubanga akuma bulungi Kyagulanyi as royalties. If it wasn't for that man, those people would be jobless. Singa bayenga nfufu Bakenzo abo nabali yawo senga Bobi taliyo Bobi kwe balya titles bali zifunye ezo njagala onzukize mu di government ya Mwami Museveni yalefude kuba artist yakumulungi Kyagulanyi bazze tukirabanga kubate kyaliwo tekiriwo. So budgets bali mu kuzibawa baba creating debe ebintu ebekiferefere baba wadde obusente bazimbya amayumba baguza amamotoka baguza amataka because of one thing, fighting Kyagulanyi. That is the fact. That is the fact. And waliwo muyimbi omuku abali mu NRM yangamba tasobola kuba Kyagulanyi musanya okuba kwalya akuba mpola yagamba era awulira bubinga bano waliwo bana abala bakayingira abakalokoka abalowooza nti no basinga mu NRM amaanyi abambabazi basirisi abakalaba abali mu kuba Kyagulanyi yuli yangamba abo basiru omusajja kwe tulya wagwira wano naffe tuba tugudde sabusuru bwanjoka kumanyinizo kubakati nkubuyidde omusajja for the last 3 years abadde ayimba ludda wakala wategerekeke then abadde agenda kubeera waati naye wuyo bamugulirawo ekintu kulembera abantu pa budget yiyo bamugudde bamuwadde oba presidential advisor boobwo anonyeza ne taata wo mutuufu baye mutuufu mweno period ya Kyagulanyi ebisagala bigenda munyo. Yes, but those are facts. Wano Kyagulanyi wajidde wafunidde taata era tata wa musuulidde amen kati batandise Ntambi oyo ngongong'o Luzira is calling, let it call, I will go. I still even have my uniform at home. But I've been very factual. Njagala mu challenge ku byenjogedde nti eno line ebadde nfu. Ndiko maone embetondera. I've been very factual but hard and authoritative as he was. Okitegeera. Kati njagala video eno Shalom gizanyira abantu. People power yagwa. What happened yesterday in Arua? President atuuka naye ne wenzumi nga tosobola kumulaba naye woolaba fulaga waali oyo akutte fulaga yoyo gwolabe wali fulaga yoyo abaana baluwa mu kibi bakukubye ekimmooni kyokka kubo likyajjudde emabega eri yonna lengera namungi w'omuntu abaana baluwa twakugambye site ayina ogiyingira n'abagambye pulezidenti watayingira site ngenda kudda e Kampala mbiveemu agiyingidde walabye omuntu. In fact Arua katono buli wabadde omusajja ate nga abantu bali organic siba kusomba temuli bana basomero bebambaza uniform tewali but for them omulimu era gwe bali eyo kubembekereza awo bambaza abana uniform babalese okusiga ekifaana bagambu kampenza enyale mbera mu abasibe wabone omusibe yakubulako so basanga eyo lost and found babere eyo mbaleeta abasibe mulale ne Kyagulanyi ne wabera alina waagenze nga alina abantu 10 babera babe tugambe wasike scenario talina abantu 10 mu campaign babe estanna bawo ne kati mwe mukyalina mu kupangisa obuwagizi n'obuganzi mweteke ku musajja movement eyo ngeri wansi abantu bagitegera bagiwuliriddemu because ife n'ebizibu ebiri mu Kampala no Arua byebimu
economic inequality sende mu bagaga zirimu mu bagaga ba Shalom abantu ba Roberto 17 tuli mu kubona buna milioni 45 abada unemployment wa wetali service delivery wa weli aba high crime rates zisutegera bingi kakati akasajja ko kali ku issues ezo ezegwanga tekalina wadde budget eri awo muri ku budget okitegeera so semutoro yegendereze ebigambo byayogera wadde kali teri ayinza buusa nyaga abe they are disappointed in Kenzo yayogedde akuba muntu nti epas ategera yayogedde oyo abale epas pana epas ayogedde echo ne kati ku Kenzo you cannot be disappointed I can't with all the history I've told you back then even at school. The problem you want to be disappointed but NBS will disappoint you. Atakadira bajo ntutte kugamba lero ono yagadde mbere nga mvako buvi kwata mtaji agala fira ko mufire Kenzo NBS ekola debate ekameya akantu ebenga ne NBS eyitawo yakoze Kampala debate ne baleta omwagala w'abanyi kati we Kampala Luzi yasudde comedy store buli yagala ebisesa comedy Luzi kati comedian Luzi certified. Sure, Luzi oyinza obutaseka. Do not first Luzi was good, neka is losing it. Because I saw kayingana nzikiza ebogera mbwa bikakolera government. And waliwo njogera egamba. Naisi bikiza ndana byayogera. Waliwo njogera egamba. A master of all trades but a jack of all trades but a master at none. At none. Ye Luzi. Luzi mukusoka ngayogera ebintu ngolaba ennaku zino. Bayise Luzi. Misa kabanda badde teyaze. Omukyala wala bakyala abazaawo abagale kya Kampala ne Moses Muhanji yakamala ku endosingibwa Nina Rose akavideo kali kakadda kebale awonja kujjawo video Nina Rose yali nkadi kali NBS ekola debate NUP Ribongo yati abaddeyo enyale misa yati abaddeyo yabadde ta still debate ekisokera ddala nakola tweet ya omashalo munze nagambera ku exoko eno jembera mu TikTok nga mwevuma mwewe mulafi tubereri nga tuolesa bongo na challenge nga NBS mu NBS eyo TV ekasoze eyo they are egocentric self-centered and arrogant and they tegedde chi self-centered beyagaliza po kabuli kamukandi buli kamukali badde kabwe buli kamukali badde kwa baba abasajja na wali ka tweet yino yagenda mbantu emitwalo 8 Nje kimwogeza bwavu ndi mwavu cyo kituufu pa kusente gwayogera mpa kusente nja kusirika mpa kusente gwayasama nawoga baboga okoze munga ankobula ankobula tusasira ko mulumi mayinga kajja atulabira mukomera teri naliyo teri wifi ayagula TV ne kazirozeeko baga ajiwomeza bula kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri olaba debate ya NBS eyo NBS is trying to create content ekola kantu yes badda mufe bali basharo eri mu creating a content wayo okutunda ina afro mobile yayo wali osasula abantu sende meka buli mwezi wa buli week okitegeera eri mu content business it wants to use abantu abala as props okitegeera bakozesebwe to contribute to their content in this guise of a national debate. It isn't a national debate. The national debate is at parliament. Okitegeera, and the parliament is constitutional. Can't you appreciate what they are doing? There is nothing they are doing. Baleta abantu ku TV babaleke bakubaganye ebirowoozo babalekeyo si kirungi ekiwamma bannaye kyali badde kirungi naye wuliriza background yengendo okuwa sobola njegadde wayo tubere nga twawulira ebintu bino okitegeera omubaka wa parliament kimukakatako okugenda akubaganye ebirowoozo mu lukiiko olukulu because it is constitutional okitegeera but it is not mandatory sikyabuwaze bajjatero kwali akatu ako ka sound gundi atero kakosa CD media or Krypton. It is not mandatory for a candidate or someone who is pursuing to become a candidate to go at station A or station B, whether a radio or a TV, to participate in a debate. Waliwo debate M7 yagano okujjako kuserenaawo nyagana era yali omogezi wa committee message yali ofona opondo na agamba mutwalebe mwaga ne bakiika ensingo ne bagala temutumanya temutumanyiro kitegeera so NBS tweyanziza nnyo kubanga mukoze content wamu naye temugenda kukiteeka nga kyabuwaze for anyone to come n'abasobodde agende abatasobodde akole ki akireke NUP ngayo NUP yalabyemu ekifaananyi ekinene
Shalom, you know how sophisticated our politics is. You cannot go to the station nga NBS because odda mukono olaba odda batawade basitowing argument baganya ogenda ku debate naye abadde nga bagenda ku shows eki endala ku the same station. They cite Frontline, they cite Barometer. Yes, it is okay. And they should be thankful that those people still go to that station to feature most of programs. But then they wouldn't have even for what that Kasozi station has been portraying in the past. In the 2021 elections, those people even made a tally center. NBS command center. Tally center. And then I remember the later. Le ebaluwa gundi yalitwala nayo Sasi Marvin nzijukira n'agitwala yali yemulugunya ku how NBS engeri gye yakolamu olukwesikwesi ne bali okubanga bawuddisa bannayuganda kweyo ensonga okitegeera NBS ebadde ng'ekola shows ezimu zibadde nalinda nganda bamulega y'amasenge ejjaago naye nga wabangawo olutalo wakati wa Mpuuga oba ne Bobi nga lwajjaawo walabanga buno obugambo obuyitawo ninga buli mu kusoomoza buli mu kujeregereza lower thirds nga buli mu kujeregereza nga bulina ekintu kyebukola kyebugeza there is an agenda that gye bali bagala okubeera nga ba driving naye ng'olaba yeekubidde olubege oba kitegeera wajjanga mu situations za waliwo olutalo wakati w'abakuba oba NUP oba Kyagulanyi ng'omuntu oba any member of NUP you would count the number of times omuntu oli gye bamukyazanga okumuwa platforms zonna versus ku side eno omuntu kwa NUP webale nnyo mu kalulu kano ke tulimu aka 2026 waliwo omuntu gwe concern yange ya the other week my rant gwe bakyaza buli lunaku kuva ku show eyebirango eyokomaga eya wildlife eyabakyala amaka webale nnyo ngaluzabawo wonna nga bamuwa but they cannot divide that time fairly kuba opponents balozi kati all those babikola telyaba it is a private business era osobola okunyiiga n'intu ogenda kubakola but then if it is a private business abantu nga bagumye ne bagamba wayi bakole kye baagala TVC yaffe bakole kye baagala kalade waaki oyagala oleetewo ky'oleetawo mu ngeri eri private ekikyo then oyagala okyambaza it is national tikyagwanga it is very very wrong okitegeera so asajja batunuddemu bano ne bagamba abantu bano ngeri gyadde booperatingamu mu some instance ezimu we cannot trust them mu kaseera kano bayinza okubeera nga there is some agenda gye bagala okubeera nga bakolaki bapushinga basqueezinga eri ababaka baffe okubalaga nga ab'ekibogwe okubalaga ki ebintu ebiringa ng'ebyo bagamba katusigadde ziri ezibadde nga at least ziri structured nti ogenda ku Frontline omanya wano waliwo omukyala waliwo mwami Nobert Mao ono waliwo Pondo ono waliwo Chris waliwo Mons for example gundi wali topic of discussion yeno dakika nyanya ne muwoza ne mugenda obo kitegeera nga kyo kiri structured bakimanyi ne then kino ekya debate bali bagambye nedda katulinyemu ekigere mpola because in politics you have to be strategic politics akusalira bagamba akufumbira eyo mutwe mufumbira ya bigere ne mwenkanye vumbi kati ekyasinga kunsesa bakirebolinze nti NUP ya boycottings NUP tenavaayo kuwandiika nti officially to boycotting. In fact ne gundi we yali ku mpewo mwami Mwanga Kivumbi who is the vice president of Uganda said nze wonna bani n'obudde nja kujja ku kyebutambala so there is no boycott from NUP it is them abali mu kukyambaza nti NUP boycott nze debate era bokenyi be bakipika kibune because gundi debates eziwedde 3 no tewali wa NUP akoze eki alabise and then mu butalabika viewership nebeera ngeri mu negative kati views zikirira bugana manya ekiksi webale nnyo bakirira wakati 1210 eye machinde west without Zahara Luyulika it wasn't and Alan also never came no one is talking about Alan missing they're talking about Zahara Luyulika watch again ogenda kuya Kampala before Kampala eye machinde east. Can I ask you? Yes. Those people, they backward posters over the graphics. Do they first consult with these people who they put on the panel? They said consulting and they send letters to them. Do they reply back? No. Then you have a circle. That is very wrong. Era wanafuna someone who can susu
asobola n'obbasu kwa amati manjagala okubuuza yes kuba tosobola kukwata n'enkwata kifaananyi kyo shami n'ekikozesa nga sinnakukkiriza ohukinga abantu nga bamanyi Shalom agenda kujja mungenda kunyala nyesirabika so much in the east guni n'atajjani mulya nnyama era ne batambuza narrative mulya nnyama tamanyi luzungu yatidde tamanyi luzungu badde bagenda kumuyuza sajja tunasirika tugende Nansa na municipality Zambali should we say Zambali tamanyi luzungu alumanyi should we say Zambali tamanyi dynamics za politics ali awo amumanyi but he never came netugenda Kampala Central which was yesterday tugambe Harvard student Harvard graduate Lewis Lubongoya tamanyi luzungu that he can't debate beyatidde ababaddeko bakyakayiga obo kitegeera kiriyo but yatidde luzi it can't tasobola bateka mu sentence yemna tosobola bateka mu gundi yemu eri competent debate come on kati ekibuzo ekyazze kyobola abagamba eryo kanga neetonya even the said the assumed sponsor of the station never showed up yesterday aba NRM wabalabyeko aja kimisa kabanda yabadde muleba nti abadde busy kati lwaki bali tebagamba tebabadde busy lwaki bagamba nti batidde so Zambali waberanga badde mu field akalunga wokamanyi ku ground kagolo mu sawa 3 ezekiro abantu bazze ku office kyali no sasulo noli mbwa odukeza mbofu ne border ogwene mwala because you have to go and contribute to the content of one someone sagana kogera linyalye ayakuzebu upwe does it make sense for you obo kitegeera kati Shalom kyasinze okunyumira batugambanga boycott tezikola NUP tesobola kukomaninga ene boycott kati eno we babanga bagire bolinze boycott lwaki baluma abeni BS ayabo okitegeera mwenasangidde ono musajja ali embizi wano ku papapo ono yakesimba yemirundi ebiri nagwanga tasobola kuwa Simon oba yanisimanyi linnya lyenzi yaba popo kagwanda obugalu musajja ali embizi ey'amatu embizi simbi si kituufu simbi naye wogisusanga leteyidde bulungi amatu obugere amayindo ni walaji sogedde linnya lyenze sogedde gwamanya ali embizi simanyi naye Simon yagambye yabadde Shalom zembera ku exoko n'enseka yagambye kale ne viewership online muzitumme eyo statement ku muntu ategeera aba confirming nti viewership tebazifunye wali embizi kasojire nnyo sometime ne kuyita mmatwe otani ko kulowooza botu katika kamukamu ya mkwina ngawo tutta yuvandise yachi omusajja alidde embizi naye batenaba kujja mujemu wana obudde sirina mujemu mumpe njala enuma buli saa bayana enjala nali embize ya buli kachicha ne wala John wakwete wagondi tonto njala ebe mu rume njala era n'abatume enjala ne rumo musajja nali embizi najimala we embizi nefuka embizi owakubiri musajja mukadde naye ali awo musajja mukadde nayogerako count yabba identity yabba Francis nantwala ku police oba musumba ndabye nakagusumba ndabye kati neto wade twetwalao nagamba I pity these younger kids who think ata bana bamugambe naye ku myaka gy'ekyenda mwesa tujolina ogenda kukozesebwa pakaddi ngana kukozesa omusingo obukulu nagamba nze wano mukozesebwa mwenfuna emirembe simanyi nyumba yaggwa simanyi bali basonda za langi yali mu inbox ya Kateshumba yasubiza no kumpa wabira teach your lesson kakati oyo naye musajja watu bambi kati abo bo bambi bali ku front line balwanirira ekyo nenga bakozi you can get fired anytime because joko mokula omali mchenda mwesa to emyaka mashana musanvu bakozi companies to ketsa nezigamba tubatonyumiza ko oli company yemugwe yagamba please go please leave us kati bano bali mukuba chikopo balabanti oba bagenda bawa mu shares mu TV osegera no mukuru yenyini pressure yamusukiridde komanya muntu ya sevens wa mukuru Mickey Wine yamutwalidde certificate of appreciation okusupporting ekivulu kye era akedde kumanya posting ako nakateeka yo jukiro no muganda woli nekikaka era nibaga abantu bagamba oyo omusajja omulava osegera waliwo omwalo omulala gwe bakuba akalwera mu kamyufu kenale mamuta Victoria Subaya
bamulidde kati yagenze mu settings za X yeto sola commenting akonga tomo following nga takukiriza okitegeera kati nze kisinga okunnuma abakozi abasobola n'okugobwenca abali mu kufiirawo ku kintu nga gyoli balina mu shares mu kintu so ekintu kasozi kiri mu kukkirira ekintu down sloping ekintu kasozi kikkirira kiri mu kukkirira mu luwonko tuzanyisanga amaanyi ga NUP abi mu November tuli ku Kevin and when tuli friends of Shamu Vlomula milioni 2 emu ekifo ku meza mitwala 2 ne mitwala 10 0705 271973 obengo bookinga yes muno watch yachi akugamba emitwalo esatu nabye ka gentleman video uliyo walabe ka seri oba walabe kana kaseri sabye film nabye ka seri negwerawo na yenyuma yanyumide nnyo so video uliyo mtumiddeko era jangu wanyo kuba muno watch baguze meza video uliyo jangu friends of Shamu Vlomula abemo kati muno watch enaka movie bane kanyuma mwabagoberera politics bya struggle bino people power tubaddemu wano VJ Junior yakoze movie bajita one battle after another olaba muno wa ya kabaka Leonardo DiCaprio kalika tadde mu group that is my idol mwagala ante chibaga takwasa bana batakuze bato myaka 22 kasoweza 25 nga tuddayo paka ku 18 nga tusomba so ka film mugende mukalabe bakayita one battle after another kalungi kasufu era VJ Junior still ka chief of staff twakongedeko obutundu obulala bali mukubanga mukagoberera ne ka film ke bayita gundi akatadde sawa zino ke bayita Robot Frank sigashumba si walusimbi Robot Frank je kali bulungi ku munno wakigenda okuberenga okalaba fabricated city na kutwakataddeyo predate all of you ne manipulated genda okalabe kamani kalungi kali ku munno watch ba videos bonna kwebali ku mitimbagano konna ku masemo kwetuli genda downloading app ya ku buli simu gyoyina kwetuli abakozesa website mugende ku www.munowatch.com abaina smart TVs mugende mberenga mu downloading application ku mitwalo 3 teba kulimba mbonna ate yalina films aba videos aba Telegram abafere abagezigezi baruzi mugende ku mutimbagano gwa munno watch muberenga mulaba films empetirivu ennyo ajati nakalembe musabi wa duwa obufumbo buganye papulazi ganye asangwa busabala ku stage esimu takizikyukirawo business ganyo tambula genda kusomera duwa kwa ku namba esimu eriawo tokiza kufa stress tofa depression genda akusomera duwa olabenge tutambula bulungi nnyo ne bana fabali ebwiri wegwanga mweze kwa chaganye abana bamuda magezi entubi kuba ku nyumba genda yati nakalembe music ogatabuwaya Grammy nomination tumanyi eva abantu gwagala bamanye jeva gende wa Hajat Yudaya nakalembe 0752 30 79 29 chap amasimu tugaja kwanyu gaje star ku Ivory ku 19 MacBook laptop esizo naya first screen guards my best band genda yo bakwenye simu ennungi mpola nana habo mouthwash yachagamba ku ndwadde zonna ezamanyo olira side emu wosenya ovamo lusai owunya akamwa oteka yekinyogobe ekyo kyamanyo gali yakitinga obigaje ganyenyera olesa nana hub mouthwash musange mu drug shops yes ne pharmacies mu gwanga Uganda abalebererwa musange mu outlets ezileta ebintu ebivaako Uganda National Drug Authority amalo okuberange mukakasa okuberawo katali nabasembayo banaffe smart access yes fabali akamere nga tuli Canada smart access ensene zatanze gena moko etensene pe ku Ntambi ku nsene ensene mmotoka yes so smart access nengwako lumu mpako kamu ku busungu embade nabo mpa olubatu busungu lete ensene ziri mmotoka so abali mu gwanga lya Canada mu provinces ezenjawulo nga mwagala Manitoba Saskatchewan waliwo London waliwo Calgary waliwo Alberta zaise zaisewa breka kunje ensene tugule ensene ngulenzi waliwo azensekira okay kalina mu abagala ensene nga muri mu Canada mwagala matoke mwagala monde mwagala chetutumula mwagala kama mwagala mayuni yes omunako omulangira sona smoke tombulira mbo smoked fish wonna abanaffe aba smart access bakutusaako mu gwanga lya Canada gundi afojirino nojitira balabe namba yesimu webale nnyo nabasembeyo dala Biva organic and natural health products yes Dr. Senjobe akosa mmere ng'eddagala ku ndwadde zonna endwadde z'omu kisenge ku baami anya brain boosters abetaga brain boosters yes wetaga brain booster mbate osevinga kasambu ali nofuna 5 onogenda ku Biva akuwe eddagala oberenga oterera bulungi nnyo abaami abeegaya mu nsonga ez'omu kisenge abakosa konkola eya masturbation ngaro wake up call wekali makona
nga tukyabala n'abamu waliwo bwe twawako eddagala bambi yagendayo nga wali ozadde kati omwana amala n'abula emyaka gyekulungudde wakuzira 752 60 24 enamba biva kundwadde zonna whether asthma whether n'abakyala balina infections ozambo olina kakulimu amukulime mukwano kakulime tekajja kuba kakulime jangu obenga ofuna eddagala ku biva lekyo ensene beko otambulamba yawa ku ntambi ku nsene bakuli namba mpe bakuli yesobola kuzirya nsonga kino ajamali ngalo kukobo boli wanina rose byade AI yade AI nina rose ankunda tomuleke nina so tumalirize bana ne video ambye yonkadde ekitufu ya 2 gumu eyo video nkadde nzakuwa lya kankwako lya kati basibanya nabawulira bwe twaleko King Saha omuntu weddira otya esenene ezo mazikiriza tatola nnyo muganda wange mpola ndibulala nagwe sebo nefuna max 2 nodduka ezo bizagudde fa bayisudde olwokuba kuba thumbnail oyimbe Nicaragua so mathematics muzibu oyimbe Nicaragua ku show ya Airtel twangwe t-shirt mujye manyira abantu bijake baba makera amjako mujeko umuntu nabeera awo ajirego musajja ofuna akasambu mutolako omutwalo bijeko je oli ennya bijeko tokana yafumbirwa minister bijeko kanwa bya bayantu bajje bibijo yani